Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasa mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo n'ekirala likinga video kati olunaku lwa leero mu abakyala ndi nammwe olunaku lwa leero abakyala mbaleetedde eddagala erigenda obbayamba okuwoomesa wansi. Eryo ddagala ddungi nnyo liyamba okuwoomesa wansi, ekyo mulina okumanya. Enjagadde ndibaleetere mbaleetedde oyo ayitibwa kanyeebwa. Oyo kanyeebwa ndoza mumutegeera bulungi nnyo. Oyo kanyeebwa enjala mwetegereze bulungi nnyo eddagala eryo ligenda bayamba okuwoomesa wansi. Oyo ayitibwa kajjampuni. Oyo ayitibwa kajjampuni bwatyo bwabira afanana. Abana otukola nga tutini. Kanyeebwa abana obukola nga bunene. Oyo abana obukola butini bamuyita kajjampuni. Kajjampuni tulabe kanyeebwa tulaba kajjampuni. Olwo luyitibwa olusiiti. Olusiiti ndoza mulutegeera. Olusiiti abasinga muluyita baluyita olusiiti. Naluteekewo awo kugambye bino bingenda byenkulaga gwe omukyala bigenda kuba bikuyamba okuwoomesa wansi obeere ng'oli mukyala muwoomu. Kakati ako kayitibwa ka mubiri. Oyo mubiri mutegeera. Njala ofune eddagala eryo ofune mubiri, ofune kanyeebwa, ofune kajjampuni, ofune olusiiti. Ogenda bigatta wamu tugenda biyenga. Kati mutunuulira byenkola n'ebyo oba okola nga bwe nkubuulira. Abakyala mbagamba nnyo nti mulina okwekolako mu ngeri yonna. Abakyala bangi muva ne mugamba nti bba wange alina omukazi eri. Ebiseera ebisinga ggwe omukyala tosobola kusitoopinga mwami oyo kugaana kukwana, oba tosobola musitoopinga kwegamba ye babasajja batondebwa nga bakwanyi gw'omuze gwabwe, naye gwe olina okufuba okulaba nga weekolako gwe nga gwe. Oba okitegeera omusajja oyo abeere n'abakazi bana nga mumanyi kati mulimu eddiini y'Ekisiraamu yekkiriza abakazi bana. Omwami wajja kuba n'abakazi bana nga gwe oli wakusatu oba gwasooka oba gwe owookuna. Olina okufuba okulaba nga weefaako omwami oyo akutuukeko, mu butuufu agenda okukulyako awulire nga gwe ebintu byo byanjawulo, nga biwoomu. Kati fuba okulaba nga weefaako ng'okola saaviisi wansi, ofune ebbugumo kugamba obeere omukyala omuwoomu ng'omwami wakugendako aba tayagala kuvaako, buli kaseera abeera ayagala abeere ng'abeerawo nga ebintu alya bibyo olw'ensonga nti obeera ogenda kubeera mukyala muwoomu nga weefuddeko ng'okozesezza ebintu ebyo by'olabye. Eddagala eryo lirabye liyenge bulungi nga bw'olaba. Tunula bulungi vidiyo girabe. Kyenkola nawe ky'oba okola omale ogenda litawaaze. Osobola olitawaaza ku makya ng'omwami taliiwo agenze, n'oddamu n'olitawaaza n'ekawungeezi wano wakulu nnyo ekawungeezi awo nga munaatera okwebaka. Litawaaze nga munaatera okwebaka, kigenda kuba kirungi. Tawaaza ku makya olitawaaze n'ekiro oba ekawungeezi nga munaatera okwebaka. Kikulu nnyo ndowooza okiwulidde bulungi nga munaatera okwebaka. Kati womala oddiyenga bulungi, funa akasengejja n'akantu akalalamu. Olisengejje liveemu obuntu obusigale mu kasengejja. Njagala olinaabe nga liyonjo, nga amazzi mayonjo, nga teri kagenda kusigala wansi eyo. Mukitegedde? Ndowooza tugasengezze bulungi amazzi. Tumaze oddikamula bulungi, kati tulisengeze. Kati ago amazzi genjagala ogenda onaabe. Funamu ogayiwawa mu kabaketi osobola okutoolako, osobola okuyenga wamu nga liwerako nga lya lunaku lulamba oba nnaku nga 2. Abamu mulina zifiriigi osobola okukolako n'oteeka mu firiigi, naye oba ogenda ditawaaza lisooke lidde mu mbeera entuufu libeere nga terinnyogoga. Okitegedde bulungi nnyo. Oba ogenda dikozesa nga walisuuzizza mu firiigi, sooka olireke lifune libeere mu mbeera, amazzi gabeere mu mbeera entuufu nga tegannyogoga. Ogatawaaze nga tegannyogoga. Ng'oba osobodde kukamula ejjasi lunaku lumu, kiba kirungi, kijja kuba kikolera bulungi nnyo. Omanye nti onaabyeko ku makya, otawaazizza. Olina okutawaaza ng'amazzi ago ogayingiza munda. Kikulu nnyo, tawaaza ng'amazzi ogayingiza munda. Tawaazako ku makya, otawaaze n'ekawungeezi oba ekiro nga munaatera okwebaka. Wakulu nnyo otawaaze nga munaatera okwebaka. Wayitewo eddakiika nga 3 oba 4
nga munaatera okwebaka tawaaza eddagala eryo linaabe ng'oliyingiza munda bulungi nnyo. Kigenda kukuyamba, ogenda kubeera mukyala muwoomu, ogenda kufuna ebyo ebirungi ebigenda okunyumirwa omwami we, abeere ng'akunyumira buli wakwebakako ng'awulira bulungi, kwegamba agende mu bakyala abalala awulire nga ggwe mukyala ow'enjawulo ku bintu byo ng'abadde abiryako. Toddanga okugamba nti omwami wange alina omukyala eri, gwe fuba okulaba ng'okola ebyo ebintu ebigenda okusikiriza omusajja oyo abeere nga buli kaseera alowooza ku ggwe. Kola ebyo ebigenda okusikiriza omusajja oyo abeere nga buli kaseera ayagala bintu byo, ayagala kusula naawe, ayagala kubeera naawe, kwegamba olw'ebyo by'obeera okola ebikuliko ebirungi bye weeteekako, kijja kuba kirungi. Kola weekoleko saaviisi gwe omukyala, kijja kuba kirungi nnyo. Kwegamba oyongerezeeko obuyonjo, mpisa n'ebirala ebigenderako omwami oyo agenda kukufiirako, agenda kubeera naawe. Sooka weekoleko saaviisi wansi, eteekayo eddagala ligenda kuyamba okubeera ng'oli mukyala muwoomu. Ddungi nnyo nga bw'olirabye, ligenda kuyamba linaabe bulungi. Kambawe WhatsApp namba yange, nsobola okwongera okunnyonnyola kwera eddagala lyenkulaze, nja genda mu maaso n'okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 077873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Nja kuba nnyongera mu maaso okunnyonnyola ku nsonga eyo ey'okuwoomesa wansi, ey'okukola saaviisi wansi, naye ngeri eddagala ddyo liyamba nsonga ya kuwoomesa. Ogenda kuba mukyala muwoomu. Mwebale nnyo okubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe. Kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako, kigenda kuba kirungi nnyo. Mbaagala nnyo, mubeere bulungi, mweraba.